All right, a very good morning, good afternoon, good night. Okusinza munsi mutadde olunaku olwaleero twebaza Omukama atwadde obulamu nti olunaku olwaleero tulindidde General yeekolera Itongwa mu studio anytime from now ajja kuba ayingirawo atuwe mu political and social analysis ku mbeera egenda maaso mu ggwanga. Era twebuuza nti embeera egenda maaso mu ggwanga gwe ogiraba otya era kyova tugamba General yeekolera Itongwa gwe tulindidde atuweko analysis yekwene embeera egenda maaso mu ggwanga gw'ogiraba otya tulaba atuwuliriza naawe gy'osinzidde olunaku olwaleero. Era kyova olaba nti bwe tugamba General yeekolera Itongwa agenda okuba mu studio tuba twetaaga atuweko political and social analysis. Yoyo General Seka sebo webale kunyirira muganda wange wamunange sebo Omukama akyalunze munnange Ddunda alunda abantu gye tuli wano naffe atukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi wadde nga yabuwaze tubeezaawo manyi kifuba weewaawo si magezi gaffe naye ffe tukyayina garanti ya nkya naye olw'okuba nti eyatubajja yatugamba nze nnina obbaasa njagala eyampunga kati anjase ekyo kikulu nnyo ekyo kikulu nnyo eyambajja ambajjulule njagala eyampumba anjase kikyentegeeza nwana nkimanyi ti omulaba asobola okunkola byonna naye nze Mukama teyantonda omulaba nkole byonna. Okay, so n'olwensonga eyo generali ebyadda nga bwe tugenda musooka ne twebaza Omukama embeera gy'atuyisizaamu sifa abasinga okuma sifa abasinga naye nga waliwo embeera lwaki Katonda atuwadde ekisa kye n'atufuula kye tuli olunaku olwaleero era ngamba Mukama Katonda weebale nnyo dire ddala. Gye embeera egenda maaso mu ggwanga abduction of people okukwata abantu okubatulugunya okubatta kyabatuuma ky'ebintu tebizzeemu ennaku zino. Otolabidde ono omusajja yagambye ye asomesa Lunyankole konza which university is this? Ogamba why kaninde General yeekolera atuwulire embeera ena agiraba atya nga kinoomu. Sebo tukwaniriza kibuuzo ekisanga sinaba na kweyanjo asomesa Olunyankole Munyankole ekyo kibuuzo nange be balina kati okulusomesa ye kubanga Pawulo Muwanga yaliko kirasi ticha w'ekibiina kye bayita Uganda era yasomesa bangi ekiseera kyatuuka abayizi ne bayiga ate nga be balina okusomesa ye yafiirawa Ajja Abdul Ssemirumbi naye yaliko omusomesa awo mu Luweero Triangle naye be yasomesa baayiga nnyo ne bayigiramu n'ebisoko time n'etuuka nga be balina okusomesa ye era baamusomesa nga muguwa mu bulago kalabba. So wakati ng'osomesa b'osomesa tebaabeere bayizi balungi ne bayigiramu n'ebisoko okutuuka okusomesa gwe. Ekyo ekibuuzo ekisooka. Embeera y'okuwamba abantu mu Uganda ago si mawulire era singa Uganda emalako ebbanga nga tebawambye bantu ate ge gabeera amawulire. Njogera ku bantu abatali nnomo abalinga ng'abatamiivu b'oku kyalo. Omutamiivu w'oku kyalo lwayiseewo ekiro n'atawemula lwe mwewunye era mukeera embeera eyafuuka nnomo. Era ng'embeera bwedda mu nnomo ng'ensi endala ffenna twewuunya ki ekigenda mu maaso mu maka muno. Kubanga Uganda we batawambye okeera kwewuunya. Lwe bawambye ekyo kyennyini ky'oba obasuubiramu. Era y'ensonga lwaki ntera okugamba abantu abo sometimes mutusurprise. Buli kintu kye mukola kikyo kyennyini kye tuba tusuubira mu bantu abalinganga mmwe. Y'ensonga lwaki tebatwewuunyisa buli lwe bawamba omuntu nga Eddie Mutwe. Tebatwewuunyisa buli lwe batta omuntu. Olaba batta abaana b'abakozi baabwe, batta abaana b'abakwano baabwe, batta abaana b'abantu be batuula nabo. Bameka ate abafiiridde mu bubenje? Tukyabala abafiiridde mu bubenje?
kakati omuntu wattira omuntu gwe yali gabibu kubanga era yensonga lwaki tubalwanyisa yensonga lwaki tuwagala kubajjako kubanga waliyo oli ajja okubuuza mufaaki ne gavumenti ndowooza mwongera okutegeera ensonga lwaki tufa ne gavumenti lwaki tulwana ne gavumenti kutereeza nsi embeera eri nnomo ebeere nga yeeyo eri nnomo baleme kuwamba abantu tugambe nti ekyo kitwamanyira mu Uganda era kyekiri nnomo nga lwe batawambye bantu ffenna twebuuza bano bannaffe bali ku ki oba ntegerekese bulungi muganda wange naye olina ekintu kye wayogeddeko tugenda kukomya tutya kino ekiwamba abantu ekiwamba abantu si kye tulina okulwanyisa era nze yeekolera Itongwa tojja kusanga nga nsitudde eddoboozi lyange stop abduction kubanga appetite yaabwe ey'okuabducting oba ey'okubuzawo oba ey'okuwamba n'ey'okutulugunya tegenda kukoma bano abantu balinganga kamunye kamunye olina kugitteeveyo kubanga bw'ogisuuza akakoko kano edde nona kalala ate nja ne bakwata omulala ate nga n'oyo aba teyeeyibaala nti yo olwe luweddeyo bamaze okumukwata kasita bamutadde babeera bakyasobola okuddamu okumukwata kakati oluyimba terulina kubeera lwa free gundi hashtag terina kubeera ya stop abduction hashtag erina kubeera ya Museveni must go tulina kugirawo ddala enkolokolo okututta obutemu buno okutudde ekiwamba abantu kubanga gavumenti y'abano eringanga mutuba ng'abantu beewambye matabi bw'ogitemako ettabi lye bayita edimutwe eddamu okutojjera lwewamba omulala omutuba gufa baguggyeyo okuviira ddala wansi ku mirandira so si kugutemako matabi mbugwandadde nnyawo kuba tegufudde guba guwummuddemu buwummuzi naye ng'enkuba bwe gugenda kuddamu okutojjera kakati fokasi yaffe bannayuganda wakati nga tusaba naffe abasibe bajeno Gaddafi bakomanda Edi Mutwe kojja wanga Kireewo Kivumbi ne Bamachete n'abangi bonna tusinge kulwana nnyo kujjawo kizibu kino kyakwata bannaffe kubanga bano si baasoose okukwata be tuli mu kumubanja Museveni yajjanga awamba kuva edda nedda naye nga ffe fokasi tugiteeka ku kumubanja abo babeera atuwambyeko kyokka nga mu kumubanja abo babeera atuwambyeko amanyi okwefuuliramu Katonda nti nze nsiba nze nsumulula kakati tulina kujjawo ekizibu kye bayita Museveni eddembe liri automatic tebalina kulikuwa bannayuganda stop begging eddembe lirina kwereetera bwereetezi obulamu bweba mu motoka ekisumuluso ly'eddembe tolina kusaba ddembe ama eyantonda nga nina amagulu 2 agasobola kunfuula mulema teyampa ddembe litambula ddembe kiri oyagala eritambula erisinga eyo nalyo ndisabe nalyo ndifukamirire nti abange munzikirize ŋŋende neetaaye kankubuulire mu Uganda okutta omuntu si musango okusinga okwogera ku mpeke ezitali mu ddwaliro era nga gwagambye nti enguudo mbi bakusibye eyakutta omukawe yasse omukadde afuluma ekkomera nga gwagambye nti education system yaffe esobole okutereera bakusibye nga gwokyaliyo omulabe w'eggwanga mwana wattu ate si ye mulabe w'eggwanga omulabe w'eggwanga ate ye mwagasi w'eggwanga lwaki omwagasi w'eggwanga era omulumusi w'eggwanga era alina okujjukiza gavumenti ate afuuka omulabe w'eggwanga ng'omulabe w'eggwanga omutuufu ate afuuse omutuufu w'eggwanga omulabe w'eggwanga yoyo Kiwesi abba ssente z'abalwadde abaana abalwadde jjukira abaana abalwadde kisiko
Abaana bano nabo bagenda tuuka bakule bagenda kusiiga meka ng'oli yasimba kalina oyo ye si mulabe wa ggwanga ne bamukuula ne minisita wa security ow'obutebenkevu kapa baagikuumye amata embwa baagikuumye ennyama oyo si mulabe wa ggwanga mukula oyo si mulabe wa ggwanga edi mutu abeera atya omulabe w'eggwanga nga timuweesi si mulabe wa ggwanga oyo eyali asente ezaalina okumaliriza oluguudo olwo bagamba okwapiridde omwana wa Sudiru lwaki si mulabe wa ggwanga nga edi mutu ye mulabe w'eggwanga either way Museveni oyo omulaba byebimu ku bitonde bye mulowooza nti birina nnyo amagezi naye nga tebigakozesezza butuufu bwa kugakozesa kubanga Museveni abantu balina okukolako obwa dikiteeta munno ng'ate baaleka yagenda teranse yeekolera itongwa okwogera ku gavumenti y'obweri kubanga oluguudo lufiiriddeko omuntu ate nze nondabanga omulabe oli eyazirya yaba mulabe wa gavumenti yo sinza ayogedde. That's why I always say General Idi Amin was an advanced dictator. This one is the foolish one. Kubanga obulwadde babujjanjaba kuva ku nkolo bwesooka weebuuze ki ekireetera abantu okwogera nti luguudo lubi Ministry sente sazifulumya nazifulumya ani eyazirya ssente ezo ze nafulumya kubanga yaba omuyeekera wa gavumenti yo nnamba emu kubanga yaleetera abalabe be okwogera kola obutujju kuba intellectual. General Idi Amin used to kill intellectuals only, not civilians. Wananchi. And that is very true. But that's very true. Intellectuals. Omanye kyasanga ba intellectuals. Nedasebo. Byonna bikuwadde bisobola okuteeka Uganda ku maapu kitegeeza bw'otabikola oba ovumaganya gavumenti yange abantu bafuula abanjeekera genda okwata oyo gwe bagamba eyatulugunyisa abantu kitegeeza ye mulabe wa gavumenti yo genda okwate oyo gw'oyita minisita w'ebyenjigiriza mu abaana baffe emirimu nga bamaze okusoma nti ali akusindise genda ogwoba okwata ye mulabe wa gavumenti yo bw'oba okakasa nti wagula eddagala emulago waliteekayo n'owulira nti ate emulago ebweru waayo bazimbyewo kirinika lwaki buli ddwaliro lya gavumenti nga terinaggulwawo basooka kuzimba ate kirinika wabweru n'otuuka mu ddwaliro lya gavumenti era bwe baba abayeekera ba gavumenti yo kubanga bwe ensonga lwaki nze yeekolera itongwa njogera ate n'ekirala akooye endege okumuleekaanira tagobanga obajja koowa ate bamutiko today Museveni gwe vaawo olaba batunaddamu okukuleekaanira gwe vaawo olaba batunaddamu okukuleekaanira naaligambye Tereeza naye akakyama amamera naaligambye Tereeza olaba batuddamu okukuleekaanira naye tokyasobola kutereeza tokyasobola kutereera kakati vaawo buki vaawo buvi Uganda wange Uganda mulekeraawo okubeeginga ng'eddembe lyammwe eddembe si lya kunoonya eddembe si lya kusaba eddembe si lya kufukamirira nkugambye obulamu bw'eba mmotoka eddembe kyekisumuluza ekivuga emmotoka eyo kitegeeza byajja automatically waliwo agula emmotoka nga tebamuweereddemu kisumuluzo nakyo n'akigula bwakyo Sewe naliva mu lubuto lwa maama kama nga mpadde obulamu najja n'eddembe lyajjanga additional ku kirabo kye bayita obulamu oŋŋamba otyafukamira eddembe lyange eddembe bwe baba baganya okulikuwa bwe baba baganya okdireka obeere nalyo baliteekebwe mu nkola jjawo ekyo ekizibu tolinoonya naye jjawo ogwo omuziziko ogwekise mu ddembe lyo kubanga mu ggwo ate si mwemuli annegayirire mulekaddemu okutambula annegayirire addemu aliena ayiga Lunyankole gwamuyigiriza Olunyankole oli Munyankole era bw'anaaluyiga n'alufunamu n'ebisoko ate naye n'atuuka ekiseera nga yalina okulusomesa abaana ekirina okwewunyisa
omwana najja akola analysis gondera gavumenti eriko gyoyagala ekusange ng'okyali mulamu. Lwaki yo gavumenti egondera nzaaliwo abanajagala bakisange ng'ekyaliwo? Ekyo kituufu ate nakyo. Naye erina okuninga ki ng'ate gyewo abantu berina okugavaninga. Gondera gavumenti eriko gyoyagala ekusange ng'okyassa. Lwaki yo gavumenti egondera nze kiwa gyaliwo abanagigondera bagisange ng'ekyaliwo? Engondere naye ereme egenda. Kubanga ate nange ndi wa bulabe eriyo gwani akugamba nti gavumenti yerina amaanyi yokka agasobola okutwala obulamu bwange nga nange nina ate agasobola okugisuula. Wakati nga nina okugondera gavumenti eriko gye njagala ensangi nga nkyali mulamu, naye ŋŋondere abataabe bakiwaki basobole okukirabako, naye ŋŋondere. That is it. Mulekeraawo okutumanyiira nga tubeeginga eddembe lyaffe ssebo ne muliteekako n'omuwendo. Gondera gavumenti eriko. Munange nkaluubirizibwa okwefuula omusiru, sijja ekyo kikulimba. Nkaluubirizibwa okulaba ekintu ekikyamu ssebo n'enkirabanga ekitaliiwo. Nkaluubirizibwa okulaba ekintu ekikyamu n'enkirabanga ekitaliiwo. Waliwo omuto wange omu bamuyita Kasirye, namulabye nga y'omu ku batambuza enjiri. Bannange gavumenti ebeera gavumenti. Mukwano, gavumenti ebeera gavumenti kitegeeza nti naawe atagiriiko ekyasobola okukulya gwolowooza wafiira akamyu tewafiira empologoma wabula waakamyewo. Wano bakuba omwana emimwa Masudi Lusiki gwolowooza nti yali ku ttiimu yaffe. Waliwo omukyala gwe bakuba kanisita mu kugulu ne bakusalako nga yali atambuza mmere ye. Kitegeeza bandi governance affecting abo bokka abaagala okugikyusa oba okugitereeza. Nammwe beegavaninga esobola okubatwaliramu. Kubanga gw'ate olaba emmotoka ewaba neeyingirira ennyumba y'omuntu. Emmotoka gy'otalinnye ewaba neeyingira mu nnyumba yo, mwekusanze. Gwe ki ekikulowoozesa nti gavumenti participatinze mu kugisuula oba nga tokiriimu munda? Ng'emmotoka bwewaba neetomera abataliyo oba neetomera n'abatali ku luguudo, ne gavumenti ejja kuwabiramu wante. Ekyo nkibabuulidde. Ate kikulu nnyo ekyo. Naye nga bigenda mu maaso mu ggwanga tebitwewuunyisa. Munnange embeera eya bunomo mu Uganda yeyafuuka nnomo. Ate bwe bakola eby'ekigezi oba eby'ekitegeevu lwe batwewuunyisa. Omanyi ffe tulina abantu ku bafu ku kyalo nga lwasiisa ne bamuziika naggwerayo mu mirembe mwewuunya nti kijja kitya. Nga bo babaawo kukyankalanya era nga temubakuba mugamba beebo. Kakati bwe batakikoze ate lwemwewuunya. Kakati ovanga ku muntu lwakoze ekituufu mwenna ne mwewuunya nti owaayi yabadde atya leero. Okitegeera muganda wange? Naye sijja kubeera mu mbeera ya free gundi amannya tugakyusekyuse nga kalenda. Leero ojja Kivumbi akireewo abeere waggulu w'abasibe. Free akireewo Kivumbi and other political prisoners. Nsasireko Free akireewo Kivumbi and other political prisoners. Enkya bongereko akireewo olwakkirire ku nnamba 2 Edi Mutwe agende ku nnamba esooka. Luli bongereko Edi Mutwe addemu 2 akireewo ate mu nnamba 3. Kakati ebiseera ebisinga bw'osanya gye etegeeza nkyayongerako. Otegeera? Naye ono gw'ozanya gye tugiyita master. Bw'ozanya master kitegeeza nsaba mu matatu. Nsaba. Naye ate gw'ozanya master ye nakukuba 8 n'akubuuka. Tugenda na mawulire akawandiisi w'ekirimi tanyuma. Kalya kakati batugamba mbu bagenda
kakati lwaki mu kaseera kana tebatulaga nti bagenda mu protective vote ne batandikirawo mu kaseera kana abaga bagenda mu bufunze mwatukutte kumanya pulaani zaffe omusirwa kuw'olutalo never be provoked omusiru tazannyanga nakusituza empiki nze ndi musajja muzannyi wa mweso naye ono si buli lwasitula nti naawe olina okusitula otegeera oluusi aba ayagala kumanya kaadi gy'ogwese obadde okimanyi nti mu matatu omuntu ayinza okukukasukira kaadi naye ng'ayagala kumanya ate gwe gy'olina tewali agenda tubikuza kaadi zaffe okuggyako ng'enteekateeka zaffe zituuse ate n'ekirala omukumba lya luzaalo nze itongwa nnyoma n'abasawo abaavu sibagendako kakati akavubuka kazze keeremererwa okuva we kasula katta mukyala waako olw'ebyenfuna baakagobyebyonna kasiiza abawala bangi nkumuunye naye ajja awabula national unity platform yalimu n'okumanaginga ebiralo by'embizzi embizzi nnya zaakulemu okumanaginga zewajja ewa kigongo liniriwo wasaava embizzi nnya kigongo zeyamuwa mbweza olulyo oba yali agenda gawa baani amata kwata embizzi olulyo lw'embizzi gye batanya mata olulyo lw'embizzi gye batanya mata nakati liniriwo wasaava kigonga embizzi nnya gye yamuwa zaamulemu okumanaginga ayagala kumanaginga state nubize state oba yagala kutwala state tosobola kumanaginga state nga walemu okumanaginga embizzi nnya ezitali ngule wabulembe tetuwabulwa ngenze ku minisita balamaze minisita balamaze yagenze n'akola statement doctor nga ali kukufiirwa oyo balamaze oyo yes nga balamaze ali kukufiirwa imagine omuntu obeera kukufiirwa oba munnaku naye ali kukufiirwa ate waawulirira mbu edi mutwali eri ayiga mpisa kukufiirwa ne Rajivu yaziyize kubanga no tulita masters degree then wabawo PhD ono ali mu kutulugunyizibwa aba mu diguli osanyusa nnyo kitegeeza oli eyavudde aba wa PhD Rajivu ye yayize yamaze okuyiga era kitegeeza ki obeera otya kufiirwa nga tonakuwadde ng'ate oli musanyufu ng'olwedde eri wali ataawa oba obeera kufiirwa mbadde manyi nti omutita n'ogamba ndi naye naffe eri tulina be tugenda okutta kyokka nga n'owaffe afudde tuta omwana w'abantu okufa kukola ki kusalwako ebirevu ali mu kutulugunyizibwa tuta omwana w'omuntu ekyo tekikulaga Rajivu bassemu tesebo y'ensonga lwaki oli taswana kwogerera ku mulambo gwe nti eri tuli mu kutulugunya tuyirayo gwe tutta ng'ate olwedde ali mu kufiirwa ate ng'alaga alumiddwa kitegeeza olabe kuba mulekwa b'abantu omanyi nti n'abo bwe balibeera oddemu ekisa lambula ku kabuli lambula ku balwadde nti obusiramu tusembereza ebiteeta ekisa ono waawo asemberedde omulambo oli gwe bali mu kutulugunya gwe baagala okutta kitegeeza abaomu ku basse ono gwazze okuziika era mu mutima gwe temubaamu kunyolwa yadde okukaaba gwe mubeeramu kusanyuka y'ensonga lwaki n'ebimufuluma bya ssanyu egamba etya kyajjula kyekyo kyayiika kyanaalyanga kyekyo kyanaamulumanga oŋŋamba otya nti wazze olidde obunyiikaavu ate nga bw'otuuse wano owagira kitta bantu ng'atozze ku mufu bibaamusse ye ekibuzo kiri kimu nga bwe muli mu kusomesa eri mutwe ye Rajivu yayize
anti byakuyiga owa PhD yamaze okuyiga ono tulina wa digiri owa PhD yamaze okuyiga nene sigendako nnyo lwa nsonga baminisita b'abaana balina kuba myaka mito si bakadde. Yeah, by the way, General. Era baminisita b'abaana balina okuba nga tegeera okusinga ku baana so si baana kutegeera kusinga baminisita baabwe. By the way, General, so kamusamuke chimi katono. Inzi newunya omusajja oyo atuli emabegaawo gwe bayita Minisita Balamaze. Nti ebigamba bino babyogera kwegamba balina baton gye banyiga genda oyogere bwoti oba nti bw'obeera mu gavumenti y'ono omuntu obwongo buva mu lubuto ne budda mu bwongo ate obwongo ne babulya n'ofuuka ekiwudduwuddu nebuuza ebigambo bino babakakabukasa okubyogera oba beesanga kyekyo kye bali. Waliwo abantu abeeyisanga embwa ekola bingi. Kireeza okola bingi ebikufuula ow'omugaso naye ate nga toli wa mugaso mwabo bolowooza nti oli waki wa mugaso ate n'ekirala nsaasira nnyo era nsekerera nnyo omuntu ayingidde gavumenti eno mu kiseera kino ng'oyingidde leeti ng'enjuba ogirippidde naatera okugwa ate okoleddemu ebikolobero bingi nnyo by'emmaali z'abagagga n'olaba nti BMK bwe yafa Balamu ye yasinga okukola emirimu ate kati yali ku mmaali ye atwala. Ye yasinga okukola emirimu mwegendereze nga nnyo abakaabe ennyo ku bafu. Okulumberwa mugagga mulala. Ebyaddala Mukama tumwebaza nti yakuwa multiple talents. Oli muyimbi, political analyst, social analyst, era mwena batwana flash and television kindly. Betuka programs zino kindly. Muveyo, muvujira programs sobola okusigala nga zitambula because ffe tuli ku bintu bigenda maaso mu ggwanga gwe tukutaasiza tutya otutaasiza otya tusobole ffenna okusigala nga tutambula. Tutambule kyekimu ku nsonga zino ezizimba ensi yaffe Uganda. Jeno, kyaddaaki twawuliddeko omusajja ono omusajja mukulu gwe bayita Peter Charles Mayiga ebigambo byayogedde nga kinoomu kyavudde ku kiki kyabala bulijjo tuyita tuli babi kaka kyavudde ku kyokwogera kw'eno ensonga nti eddi mutwe mu mute twabadde tubyetaaga era yali tuweeredde mu kaseera akatuufu nze saagala munnaye kufaanana awalana muntu kubanga essimu yo obadde wagifuula ya lukale ng'omuvubuka agenda kumutwala kujjako nnyama ye kwawuzaako bibi n'okuba essimu naye oba kasajja gwe wakoowa mukazi omuwala wange mukomyewo nkwoyo okulinnyirya muwala wange kikyentegeeza nze njagala nnyo okwogera ku muntu nga nina ensonga lwaki mba mumwogerako sirina nsonga leero lwaki mba mumwogerako era tumwebaza yeebale gattako ddoboozi lye alhamdulillah. Sijja kugamba abalaki kubanga nkugambye bw'oba omuyala n'ofuna emmere sooka olye. Yeah. All right. Sewale nnyo tunatera okumaliza programu effunaku olwaleero. Njagala tumbombe programu ya leero nga tutunuuliza amaaso gaffe mu kizimbe ekikulu eky'eggwanga gye bayita Parliament. Nti Parliament mulimu ensonga zeebuusa amaaso okugeza. Ebigenda maaso mu ggwanga bingi nnyo ebirina omugaso n'ebitalina. Naye ate neebuukira ekyo ate kyafudde dda n'ekiwa amaanyi n'ekiwa vibe mu kino kyentegeeza. Omusajja ono ayafudde ndese example eri current ayafudde ne speaker bonna abamaze okutuukayo. Naye abali mu kutulugunyizibwa generation y'eggwanga tewerebwa ddoboozi basirise. Babeka ba Parliament, both opposition leaders and the ruling government, n'abatamenje bagwa. Some of them, lwaki basirise. Twali bakoledde ki, tubawe magezi ki. What would be the way forward? Wenga kino political analyst General Yekolera Itongwa live from Nairobi. Tebagenda wakizibu ate kunoonyayo ddagala. Kirwadde tekisobola kubeera ddagala ate mu kaseera ke kamu. Egimu ku miti okutudde abduction mu ggwanga kuliko Parliament sebo.
kubanga ebisinga okutuleetera okumayuka entebe ya Museveni teriko weeyongereko eri nange ntuuleko awo kitegeeza yenna akirina okugituulamu alina kubeera omu ffenna bannayuganda tetugera gituulamu twali twetaaga services naye services zinajja zitya nga balina okuzireeta bayonoonerwako ssente nnyingi okusinga services ze balina okuleeta eyo point nkulu ate kubanga olwaleero ebyo ojja kwesanga ebimukwasa ddagala litali mu ddwaliro nguudo mbi byanjigiriza bibi biki byonna ebibi naye nga tebisobola kutuuka ng'ate ssente zaabyo ezaali bikoze ziggwera mu bakulembeze kanguwa ekyokulabirako ekisooka Kampala ako koolaba katudde ku mayiro 4 kilomita mayiro 4 naye Kampala gyolaba ssebo erimu abakulembeze abalya ssente za Kampala n'okusinga ssente omusolo oguva mu Kampala kati Kampala naakulaakulana ati executive director ne abo babiri oyina road mayor ne deputy we abo bana oyina minister wa Kampala n'omubeezi we abo 6 tugenze ku ba road councillor tetugenda kubayingirira aba technician tugenze ku ba road councillor abatuula obutereevu ku council tugenze kubatuula ku magombolola agakola Kampala divisions ezikola Kampala Yokata divisions ezikola Kampala n'ogaana okuzigatta n'oziteekamu nti kasubi 1 kasubi 2 naddala Kampala ne wankubadde abakuŋŋaanya emisolo minjolooza tegiggwera mu misaala gy'abaweereza mu bufunze be tutaddewo kati paalamenti y'eggwanga esobola okuwa obukadde 10 teyinza kubeera ddagala era teyinza kubeera solution ng'omubaka aba yakayingira yasooka n'afunirawo obukadde obutakka wansi wa 2 plus nti genda oba bwa 3 genda ogule emmotoka omulaalo n'abamugagga ate okusinga nannyini faamu kyewuunyisa nno munnange era n'afuna mu faamu okusinga nannyini ki faamu kakati paalamenti eno gyonoonyamu solution ku abduction y'emu ku bizibu byo kubanga y'emu erya ssente zitaali tuleeteddenga kuluma nga services zitutuukako kuba nnakugambye ffe entebe ya Museveni oba entebe y'obwa pulezidenti teriiko weeyongereko eri nange ntuuleko ffenna tetugenda kutuula mu eyo twali twetaaga ekintu kimu services naye services zinajja ddi nga be twalonda okutuleetera services ate babbeeyi n'okusinga services ze baali tuleetedde olaba muyinamu nassanga ekinyonyi mu paalamenti kati Moses ali akolere kinze kitongwa era mpe services kyo yassanga ekinyonyi nze nina okumuweereza ate ye yeefudda mpeereza ye atasobola nakwesitula asitule constituency namba oba eggwanga ddamba alinga ekinyonyi simuvuma naye yeetiise mu services z'eggwanga asobola okuba kyaweereza eggwanga kuba obutambi bwe buli Moses ali ati yeba abanga agamba nti waliwo endongo aba akyakala tatereera alinga gwe bateeka mu ntebe ne vibrate era bagyagandupu bavuma akola ki ekyo kati alinga gwe wabanyonyookera ye buli waabatudde kati gwe mba nsuubiramu kubigenda mu maaso mu ggwanga nga ye second oba third prime minister nga gwe nsuubiramu ekiramu oyo alinga ekinyonyi nze itongwa ng'essuubi lyange lindi mu oyo nze itongwa essuubi lyange limbe muntu akwata miliyoni 3 nga sa mmotoka afuna obusaala bwa bukadde 3 oba 36 buli mwezi ng'essuubi lyange lindi mu oyo naye nga ofuna omusaala kubeera mukozi naye nga ate ensonga ekufunisa omusaala gyo tetugiraba okola ki ofuna otya omusaala gwamukadde 36 buli mwezi mu constituency omutali yadde yerete sente 2 oba okiika ki
Okunoti emmotoka ya bukadde bisatu kitegeeza naawe okkiriza nti mu luguudo gyogenda mu constituency waliyo erinnya. Muba gavumenti yakola enguudo ng'ekakasa yakola enguudo then buno obukadde bisatu bwewa ababaka obw'emmotoka ate buba bwaki? Nimwe lwaki muba wasitinda binnya ng'ate mwakola enguudo temulina magezi? So they are part of your problems. Namwe kitundu kukubonaabona kwammwe era kyekimu ku bizibu bye mulina sente senga buli constituency naye kuba musaala gokka tugasekalawe nga buli musaala gwe tubadde tuwa MP kugende mu constituency senga Uganda esinga Dubai kubanga mu Uganda sente zigenda mu service ntono okusinga ezigenda ku babaka zennyingi abalina otuwa service nga service kasigazzaawo nko ekyokulabirako n'omusala n'omuntu walifunye omusala okusinziira ku musolo okuva mu kitundu kyo. Bino ebintu kibeera nga bano abagaba ebbense naye ebikampuni ebyo nabyo bijja abaana baffe kakati bwe bakuwa ebibaafu mugenda otambuze olina okutunda ennyo osobola okufuna commission awera ekitundu ng'ekyobugagga ekivaayo kalimbwe ebikimusa munaye omubaka waakyo ayagala omusaasaanyizaako sente zezimu ng'ezigenda ezaba ekafusaane wali godi. So nga tetulina kusaasaanyizaako sente ewamu evaayo kati ekitundu kyo wavaayo kati era gwokoze eki lwaki kibeerekereza naye mu byonna nkwebaza akaseera k'otuwadde era tukwebaliza ddala naye waliwo akatalekeka omukulembeze juzi yagenda n'agamba oba oli ku Facebook oba oli ku TikTok oba oli liddawa weekalakase mu ngeri zo kumberegera maaso mu ggwanga abantu n'omufuna bubi. In that moment newuunya endowooza y'Omunnayuganda. Lwaki akuma omuliro mu bantu ffe twatadde mu muliro ffe twali mu kutwokya naffe lwaki twekalakasa mu bantu. Kati kambuuza ekibuuzo waliwo era yakeera n'akola statement kono omuwala Nabbosa ow'Emityana ogamba otya abaana abato nti Museveni mubi abaana abato beggwanga mubayigiriza leero si bukyayi ekyogamba nze kati nsobola okusomesa abaana ba Eddie Muto wa Museveni kubanga gwe wennyini gavumenti ye eri kwoto kusomesa abaana baggwanga bukyayi. Gwe bw'okuba muzadde wange ng'omusibye empiigo abaana ba Ssekatirevu oba onsomesezza ki bwemba mwana we si bukyayi. Okusomesa obukyayi kye ki era lwaki owa abantu omwaganya okusomesa obukyayi ku ggwe? Omukazi tamba empisa omukazi tamba kitiibwa ate nga gwe bw'ozifuna ogenda mu bannakaniuka alina gwe bw'ozifuna ogenda mu bannakyagaba. Abaana bo ne babeera ku kyalo nga bagoma banoonya bifene naye oyagala omukazi asigale nga kuwa ekitiibwa sooka onoonye biki ebikuula omusajja ow'ekitiibwa buvunaanyizibwa. Museveni oyagala tusige enjiri kale bale Museveni muto baby face muto ne bw'omuwa ekikopo ky'obuuki takimala si mukadde byayagala tubuulire mu opposite naye Museveni kibebi ne bw'otuwa ekikopo ky'obuuki tekikimalaamu. Naye Museveni si mutemu. Museveni omulinnyako n'otambula n'ogattattanga ku muntu ku ngalo ze tubuulira. Museveni teyeebaza ku baminisita be tabazaddeemu nkomyawo mpikiridde. Asooka kulegako nakyo mukimanye. N'abaana n'oyo ndowooza ne Uganda ejjudde baana be.
amaka ga Muzeyi Kasibwe yagatankalanyanga wadde omukazi w'obwa deputy president. Abo nabeeriyosi olowooza byali bisiza Nantaba bya bufuzi. Kasaawe kekaali kamusizza ye ate wakkaala mutaano mukatogo munda naye mukama omwana oyo takuwawa minisita nga tasoose kulegako. Kyova olaba Uganda egudde nnyo mu ntata. Bwe ne bw'oba musiba otya ng'olina akabina okukuwa minisita osebo ne bakugaa gwe minisita wa ICT. Nantaba yaliko ate sebugwawo ati bugwawo for sure. Owakombokisi Landilayini minisita wa ICT alina okubeera updated. Naye oleese omuntu eyerabira n'ekisumuluzo kyakutte mu ngalo nti ye minisita wa ICT nga yatambulirako Uganda Bombardier zibuukira ku bwongo nebula baza kugwamu amafuta juice obwongo obwoyo omukazi bubuuse ennyonyi oyo bw'oba nga kumuwa ministry ayina yategeera mukadde at least muteeke mu y'abakadde ategeere bakadde banne. Ne mu Uganda minisita w'abavubuka abeera mukadde, minisita w'abalema abeera wa magulu abiri, minisita w'abakadde ate yaab'omwana, minisita w'ebyenjigiriza tamanyi kuwandiika linnya, ow'ebyemizannyo tamanyi yadde okuzannya dduulu, minisita w'ebyobulamu ali awo musunsuzi wa bikajjo, minisita w'ebyentambula atajja kwesanga ye talina namagulu gatambula. Olemesebwa naye nga musiibe bulungi baganda bange. Nsense nnyo okubeerako wano amakya gano ag'olunaku olwaleero. Nsaba Omukama Katonda addemu okutusinkanya bw'ali baakoze entegeka nnyo mbaaganya ddala. Alright, Sabo naffe tukwebaza akaseera weewaawo tukwebaza akaseera k'otuwadde era ate nate olundi kuba of late abatuuze mu comments wala programs twakola twabasuubiza program eya summary of the week by every Friday naye nga akadde ekolwa data being honest ekolwa data ziri mu sotati India nfuufu Buganda program eno ekolebwa data n'olwensonga mbagamba nanya bulijjo internet nekakuggwako nekasuka wiki nekakuggwa programu yaffe eno mbagaliza kawunga bagambi weewaawo mbajjukiza nti tutanoonya abavujjiriza programu zaffe zino tusobole okuyimirirawo tusobole okubaawo. Katonda owekisa n'ettendo mutusangenga ku Flashlight on television both ku Facebook ku Twitter handle awamu ne ku website. Katubagalize okubeera obulungi mwenna Allah Katonda abatukuumire mbeere bulungi mwenna mwera.